tusaba buyambi. Omwami ono mulwadde baamusanga mu nnyumba ye, mu apaatimenti ye ng'alimu yekka, asulamu yekka, talina muntu yenna gw'alina. Obulwadde bwamutuula ku bwongo, tategeera, tasobola kugamba nti nno gundi ne gundi mbamanyi. Omuntu ono oba omusajja ono nkuba kyeyomunnaffe Munnayuganda nga w'e Bungereza. Naye mujjukire nti nno Bannayuganda bangi bwe bagenda mu nsi zino bakyusa amannya. Omwami ono talina muntu yenna gw'abadde abeera naye, wabula baliraanwa be baagenze okulaba ng'omwami ono tebakyamulaba. Kwe kutegeezaako ab'obuyinza ne bajja ne bamenya oluggi okumusangamu ng'ali mu mbeera bw'eti, ng'abulako katini okufa. Eno e Bulaaya obulwadde obusinga okutta abantu b'e Bulaaya babuyita loneliness, omuntu okubeera yekka. Bannange Bannayuganda mbeegayiridde, mwewale okubeera mwekka. Bw'obeera nga mu butuufu owulira ng'omutima gwo teguli social, tosobola kuassociatinga n'abantu, waakiri funa omuntu omupangise, obeere nga mu nnyumba yo oyina omuntu gw'obeera naye. Naye kibi nnyo okubeera mu nnyumba wekka. Bangi nnyo bagenda okubajja mu mayumba gaabwe nga baafa dda. Bannayuganda, nze ndi ku maviivi. Fuba nnyo okulaba ng'olina omuntu gw'obeera naye. Abantu abamu babeera n'abantu kufuna bukuumi, okufuna omuntu gwe yeewuunaganya naye, nti bwe mbeera nga nnemereddwa ekiro ani ampa ku tuzzi. Okubeera nti nno omuntu oyo asobola okukeera ku makya n'amanya nti Eddie yasuze bw'ati. Y'ensonga lwaki abantu bawasa, y'ensonga lwaki abantu bafumbirwa. Kintu kya bulabe nnyo okubeera mu nnyumba wekka. Naye twebaze Mukama Katonda nti basobodde okununula Munnayuganda munnaffe ono nga mulamu. Era nsaba buli Munnayuganda yenna amanyi ekifaananyi ky'omusajja ono nga bw'amulaba amutegeera. Kale bwe bwe obuyambi bwe tubasaba buli Munnayuganda yenna asobodde tambuza ka vidiyo kano paka lwe kanaatuuka ku oyo ayinza okubeera nti amanyi omuntu ono. Bambi katumusabire assuuke bulungi nnyo, Mukama Katonda yayambye ne bamusinkana ng'akyali mulamu. Eddie Mezzaya agataliiko ssino, nze ndi Sweden.